Ebbaluwa ya Yuda. Yuda omuddu wa Yesu Kristo era muganda wa Yakobo eri abo abaayitibwa abaagalwa mu Katonda Kitaffe era abakuumirwa Yesu Kristo okusaasira n'emirembe n'okwagala byongerwengako gye muli. Abaagalwa, bwe nali nga nfuba okubawandiikira eby'obulokozi bwaffe ffenna, nawalirizibwa okubawandiikira, okubabuulirira, okubakaniranga ennyo okukkiriza abatukuvu kwe baaweebwa omulundi ogumu. Kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda, abakyusa ekisa kya Katonda waffe okuba obukaba, ne beegaana Yesu Kristo ye mwami, ye mukama waffe omu yekka. Naye njagala okubajjukiza, newankubadde nga byonna mwabimanya omulundi gumu, nga Mukama bwe yamala okulokola abantu mu nsi y'e Misiri, oluvannyuma n'azikiriza abatakkiriza. Ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe bo, naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini, abakumira mu njegere z'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'oku lunaku olukulu. Nga Sodomu ne Ggomola n'ebibuga ebyaliraanawo bwe byayendera ddala okwenkana nabo, ne bikyama kugobereranga omubiri omulala, byateekebwawo okuba ekyokulabirako nga bibonerezebwa n'omusango gw'omuliro ogutaggwaawo. Naye era benkana nabo mu kulootaloota kwabwe nga basiiga omubiri empitambi era bagaana obukulu era bavuma ab'ekitiibwa. Naye Mikayiri, malayika omukulu, bwe yayomba ne Setaani n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa, teyayaŋŋanga kumuleetako musango gwa kuvuma, naye yagamba nti, Mukama akunenye. Naye abo bye batamanya byonna babivuma, bye bamanya mu buzaaliranwa ng'ensolo zitalina magezi mu ebyo bazikirira. Zibasanze, kubanga batambulira mu kkubo lya Kayini, ne baddukanira mu kukyama kwa Balamu olw'empeera, ne babuulira mu kuwakana kwa Koola. Bano ge mayinja gatalabika mu mbaga zammwe ez'okwagalana bwe balya nammwe, abasumba abeerunda bokka abatali kutya, ebire ebitaliimu mazzi nga bitwalibwa empewo, emiti egiwaatula egitalina bibala, egyafa awabiri, egyakuulibwa n'emmizi, amayengo ag'omu nnyanja ageefuukuula, agabimba ejjovu z'ensonyi zaabwe bo, emmunyeenye ezikyama eziterekeddwa ekizikiza ekikutte ennyo emirembe n'emirembe. Era abo yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu, ng'ayogera nti, laba, Mukama yajja n'abatukuvu be 10 okuleeta omusango ku bonna n'okusinza omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe byonna bye bakoledde mu batatya Katonda, n'olw'ebigambo byabwe byonna ebikakanyavu aboonoonyi abatatya Katonda bye bamwogeddeko. Abo be beemulugunya, be banyiiga, abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli, n'akamwa kaabwe koogera ebigambo ebiyinga okukulumbala, nga bassaamu abantu ekitiibwa olw'amagoba. Naye mmwe abaagalwa, mujjukirenga ebigambo ebyayogerwa edda abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo, bwe babagamba nti, mu biro eby'oluvannyuma walibaawo abasekerezi abatambula ng'okwegomba kwabwe bo bwe kuli okw'obutatya Katonda. Abo bwe baleeta okwawula ab'omubiri abatalina mwoyo. Naye mmwe abaagalwa, bwe mwezimba ku kukkiriza kwammwe okutukuvu ennyo, nga musaba mu Mwoyo Omutukuvu, mwekuumenga mu kwagala kwa Katonda, nga mulindirira okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'obulamu obutaggwaawo. Era abalala mubasaasirenga babuusabuusa, era abalala mubalokolenga nga mubakwakkula okubaggya mu muliro, era abalala mubasaasirenga mu kutya nga mukyawa ekyambalo omubiri kye gwasiiga amabala. Naye oyo ayinza okubakuuma obuteesittala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza, Katonda omu yekka omulokozi waffe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, aweebwenga ekitiibwa, obukulu, amaanyi n'obuyinza, edda n'edda, ng'emirembe n'emirembe teginnabaawo, kaakano era n'emirembe egitaliggwaawo. Amiina.